Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omubaka omulala mu kibiina kya NUP afudde kitalo nnyo nnyini ddala. Amawulire si malungi era amawulire mabi ku side ya NUP. Ekibiina kyabwe bazinzeeko ekitebe kyabwe wali mu bitundu by'e Busoga era bano ne babagaana olukiiko olubadde supposed okuba nga lubeerayo olw'abakulembeze aba waggulu. Nawo ngenda kuba nga nzigyawo then mawulire amalala nago sigasanyu. Omwami ayitibwa Gideon Mwesigye Senior Enforcement Officer okuva mu URA yeenyigidde mu kuba abantu emikono amasi okunoonyereza kugenda sugenda kubanga diving deep nawo wonna kati amawulire amalala mubaka foot soldier ayitibwa Ashraf wangu bayita Ashraf bodyguard abamu kuba Bobby Wine onaye ali mu mbeera mbi nnyo okusinziira ne bivaayo si birungi ate awo mu kibiina ki NUP kakati atandike bwe tuti. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. President Lina Zedriga agamba nti it is utmost shock we have learnt of the tragic death of our flag bearer Khalfan Chemtai, which happened a while ago. Details will be communicated. Let us keep in solidarity. RIP Honorable Khalfan Chemtai yali yesimbe ku kadi ekibiina ki National Unity Platform atera nga bebamu ku bakulembeze mu bitundu bya Northern Uganda ab'ekibiina ki NUP bebamu ku basajja batambuza omumuli amwalaba bulungi nnyo Bweno yali ekaptura omwami yamuyambako ebintu ebisinga. Omwami yali yayimirirawo n'asooka nti bulyawo president yagezaako kubanga amukuuma n'okumukolera ku nteekateeka ezaali ennungi nnyo abantu ba capture mobilization byonna omwami ono Chemtai bebamu kubagezaako okulaba nga embeera bagitekerawo ddala era hopefully buli kimu mwakiraba ddala bulungi. Wetwogera Zimbuyaga Ezzika Zingweye okusinziira ku mawulire n'oluvubu mu ntambula awo nno he was involved in an accident etasobodde kuba nti obaolyawo ereka obulamu bwe nga buli waggulu era bw'atyo Dr. Lina Zedriga n'obukulembeze mu kibiina kya National Platform ne busobola okuba nga bukungubagidde abadde empagirwaga mu kibiina kyabwe akoze ekitasoboka n'ekisoboka okulaba nga NUP ebeera ngumivu ate mu bitundu bya Northern Uganda kyannaku nnyo asobodde okuba nga ayitamu mu mbeera bw'etyo. Then mawulire amalala nago tegawumira nakagulu ku saidi ya NUP simanyi Saturday oba ekedde etya naye Mukama Katonda byonna yabikoze. Olukiiko lubadde suppose okuba nga lubeerayo wali mu bitundu bya bya Eastern Uganda. Anja kusoma wano post y'omu ku bakulembeze General Secretary Amutesitesi w'ekibiina kino ekya NUP agamba bw'ati the National Unity Platform Eastern Region Head Office has been surrounded and sealed off by the police and blocked our meeting with elected leaders from the region. Scheduled for today, they say we need permission from the IGP to hold a meeting at our office. My goodness. Omukulembeze ayitibwa David Lewis Lugongoya omuteesiteesi annyonnyodde n'agamba nti abakulu babagambye nti beetaaga olukusa okuva ewa Inspector General Police okutegeka olukiiko mu ofiisi yaabwe. Tebagenda lutegekera mu public wabula mu ofiisi yaabwe beetaaga olukiiko basobola okuba nti obaolyawo balutegeka era abakulu basazeeko ekifo kyonna ne bakisiringa off nga teryayingira teryafuluma wali mu bitundu bya Eastern Region. Babadde bagenda kufuna olukiiko eri wamu n'abakulembeze si n'abantu ba bulijjo era bw'atyo n'agamba nti we shall yongereko n'agamba nti free Uganda now. Ye muteesiteesi w'ekibiina ki National Platform ayitibwa David Lewis Lugongoya. Amawulire si malungi okuva ku saidi eyo amajja bamperanzi nkusaba video eno gyepereka like n'obuwombeefu bungi nnyo ate ongera okuba nga osubscribinga akalimi akajje mu personalized okateeke mu all kitegeeza nti buli notification gyetuteekayo ate ojja kuba ogwa omukoso gw'okuba nga bagira bambeerawo ate omukulu ayitibwa Deno akuludda luli atugezaako okuba nga atukuweereza empeereza entuufu ate gy'osaanidde okuba nti tukuwa updates zonna tetwongeramu tetukwatamu tubikuwa nga babiri nga bwegenda okuwa emboozi y'omukulu okuva mu URA nga ono nno yeenyigidde mu kuba abantu babiri amasasi aboolyawo nga yabadde aze n'abakulu. Kati mu katambi k'oli mu bbanga olaba ku screen yo mukulu yoyo
omukulu gwe tutegeddeko nga amannya ye Mwesigye Gideon era nga y'omu ku senior officers senior enforcement officers mu URA bebamu ku basajja basinze okuba nga balwanyisa embeera embi y'okulaba nti obaoliawo URA muvaamu embeera teetaagisa akalambi kano sooka okalabemu nzija nkuba ebisingawo. What's wrong? No. Don't do it. Rachel, I found it before you. Gideon Mwesigye, manager atenga ye Assistant Commissioner for Customs Enforcement Operations mu kitongole QRA. Musajja mumanyifu nnyo lwansonga nti bwetwogera ku anti-smuggling efforts y'omu ku baliidinse bwetwogera ku okusengerera mu bitundu bya West Nile border eyo eya bitundu byeyo mu West Nile, then era abadde involved mu high controversial regarding shooting incident eyabadde na kusomezi nga 30 wali mu bitundu by'emukono era nga eno abantu babiri bategeeza okuba nti bafunye injury. Bali nga bainvestinga incident eno abakulu ekikwatako era nga Mwesigye abadde acting nga manager for customs enforcement era musajja mukulu ono ate alidinze operations ezigezako kubanga azigezako obutakukusa bintu kuyingira mu ggwanga erya Uganda. He has advocated for public and zero tolerance for corruption within the URA, urging the public to report corrupt officers. Godson Mwesigye musajja mukulu ye prime suspect mu mbeera eno era nga ono video eri mu kubanga etambula ku social media ne walala nga bali mu kulaba screenshots abantu bagezaako kuba nga bajoogerako nga balaba impunity of the highest order nga mukulu ono ali n'omu ku bajjat bagezaako kuba nga baassaultinga civilian mu bitundu eby'omukono. Video eri mu kubanga etambula okuva olunaku lw'ejjo nga eraga nti ono omusajja mukulu eyasavingako nga URA enforcement supervisor bitundu bya West Nile ate nga musajja mukulu ya regional manager for URA alenga ali wali emutukula ku border post abadde mukambwe nnyo mu kiro n'akatambi ekibuzo ekisooka ono yabadde ali ku mulimu oba nedda akatambi kali mpanga tutambula butambuzi naye waliwo investigation ezigenda mu maaso kati ffe twebuliza mukulu yabadde ali ku mulimu gwe oba yabadde ayina personal wrangles oba personal activities zibadde runninga ekibuzo nekisigalawo nga tekitegeddde ne kati ebiwe bityo webiri sides zeyo. Then kenja okusembyayo nkwe Honorable Ssemujju Nganda nkwe n'omukulu omulala ate obaoliawo Yusuf Nsibambi nkwe ne Nuwa Mutwe abasajja bogera kubanga obeegeka bulungi amaaso ensonga zibayisaawo nkulu nnyo nga bano nno Ashraf Kasirye musajja mukulu oyo foot soldier amanyiddwa nga bodyguard Ashraf Ashraf Seremba amanya ge commando oyo ali bedridden oluvannyuma lw'okuba nti obaoliawo bamusanzemu infection ate obaoliawo mu kyenda intestines. Commander Ashraf yeetaagira ddala essaala ziraga sources anti musajja mukulu atadde mu ddwaliro ennaku eziyise era nga abasawo bali nga barecommendinga urgent surgical operation okusobola okuba nga bagezaako okutaasa obulamu bwe singa obaoliawo bunaataasibwa. So operation bagezaako kubanga struggle musajja mukulu alwana na bulamu bwe Ashraf si embeera nnungi nnyo. Omusajja ono ayimiriddewo nnyo bebamu ku baasimatuka okwatibwa era asobola okuba nti abadde solid buli kaseera oyo Commander Ashraf mumanyi bulungi nnyo naye nga betwogera Moses Gasanyu okuva saidizeyo mu kibiina ki National Unity Platform. Kakati kansooke Nuwa Mutwe ng'ali ku nsonga ya Sovereignty Bill etteeka eryagala okuba nti buli awuliraga obwetengereze eri ggwanga Uganda nga lino nno President Yoweri Kaguta Museveni yalisudde mu kasero n'ayita abakulu baddemu okulikwatamu n'agamba nti ebintu ebimu bye yabagamba oba bye yateekamu oba bye bakkaanyaako ate si bye byalimu ye kennyini naye yali shocked. Kakati omukulu n'alina bw'akinyonyola bw'ati mbeera ennungi ey'okwagala okuba nga tulambulira. Bampita Hands. Olunaku lw'ejjo Gen. Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'asambajja ebyo byonna ebiri mu kulabikirwa mu tteeka ly'obwetengereze Protection of Sovereignty Bill. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeeganye byonna ebiri mu bbago ly'etteeka ku bwetengereze bw'eggwanga eriri mu kukubaganyizibwako ebirowoozo n'ekigendererwa ky'okutangira abagwira okwenyigira mu nsonga za kuno. Museveni agamba nti bwe yatunudde mu tteeka lino abaali baze bava ku nsonga ze yabakuutira okusimbako amannyo ate ne badda mu kuwagikamu obuwaayiro obukosa abantu abataabiriimu. Katono alagidde nampala ababaka aba NRM mu Parliament okuggyayo ebbago lino liddemu libagibwe buto nga bwe yali alagidde. Omusasi waffe kabitwe mu bujjuvu. So oyo ye Gen. Museveni
That's him. Hey, that's the real General Museveni. Nenjagala twebuuze ebibuuzo bino wammanga. So, General Yoweri Kaguta Museveni akeera ku makya n'atuula n'alowooza okuleeta etteeka eddungi ennyo n'ayita kabineti ye n'atuula ne bakubaganya ebirowoozo ne bakkiriziganya ku tteeka eryo. Njagala tugende mpola wano. Etteeka eryo wamala okulirowoozaako era ne lidraftingibwa. Etteeka eryo nga ssaabawolereza bwa gavumenti alina okuliyisaamu amaaso era n'awabula General Museveni nti lino etteeka lisobola okuba n'obuzibu bwe buti ne bwe buti lisobola okubeera eddungi. Twogera ku ssaabawolereza wa gavumenti goyinza okuyita Anthony General Kiryowa Kiwanuka, of which Kiryowa Kiwanuka ono atuula ku cabinet. Twogera ku cabinet erondebwa General Yoweri Kaguta Museveni. Twogera ku cabinet etuula either buli Monday oba weyagalidde okutuula ng'agityalinga ye General Yoweri Kaguta Museveni, oba gwasindise gwa omusigire goyinza okuyita delegate. Kati Anthony General wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka n'akwata birwe n'agisindika ewa Minister of Finance, Minister w'ebyenfuna, okulaba nti oba birwe eno tebe ne implications zonna naddala ku kkowe ery'ebyensimbi. Twogera ku Minister wa Finance alondebwa General Yoweri Kaguta Museveni. Eyo yonna cabinet. Minister wa Finance n'agenda mu maaso n'okukkiriziganya ne birwe eno. Era Anthony General wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka birwe eno n'agikwasa mu butongole. State Minister wa Internal Affairs omukulu General David Muhoozi naye cabinet minister, state cabinet minister. General David Muhoozi State Minister wa Internal Affairs ne bakwata birwe ne Anthony General wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ne bagireta ne bagite bolinga ku floor ya parliament wane ne bagireta mu parliament ekulemberwa Anita Anet Among ne deputy we Thomas Tayewa. Bano bonna balondebwa General Yoweri Kaguta Museveni. Twogera ku parliament nga speaker wa parliament yorede yakubadde ebirayiro nti mu linnya lya party n'eri omwana n'eri abasisiters, father, son and daughters bakkiririzamu. Kitegeeza nti biiru yonnejja ng'ereeteddwa gavumenti nga General Museveni yagiwoomyemu omutwe, kkiriza obagaana ejja kuyita. Kakati biiru eno nejja netuuka ne mu kakiiko ka parliament ak'amateeka n'ebyokwerinda. Ba stakeholders bonna bavunanyizibwa ku biiru eno ne bayitibwa mu bukiiko buno, akina abantu, akina bannaddiini, civil organizations ez'enjawulo zonna, banks zonna, nekituuka ne government bank okutuuka okujja mu kakiiko kano. Wiikisi bbiri nga biiru eno eri mu kubaganyizibwako birowoozo. Ensi n'ensi yonna neeraga nti biiru eno tekkaanya nayo era tekkiriziganya nayo. Weeks says, then after 2 weeks oluvannyuma lw'aba stakeholders bonna okuyitibwa ne balaga nti biiru eno terina kyegenda kuyamba muntu wa wansi. Biiru eno erina ebigendererwa ebibi ennyo eri bannansi. General Museveni had to come out after 2 weeks. N'abagamba nti bino ebiri mu biiru eno tetwabiteesaako, si bye nateesaako. Mu bufunze kitegeeza nti clause 1, clause 2, clause 3, clause 4, clause 5 ezo zonna zaasimagolingibwa. Kitegeeza nti baminisita bano abatuula mu cabinet basobola osimagolinga clauses zino zonna ne ziyingira biiru eno. Naye nkujjukiza nti twogera ku baminisita abatuula ku cabinet ekyeyalingirwa General Museveni ne delegate. Kati njagala weebuuze mu bwongo obwo ne mu ndowoozayo nti zigundi clauses zino 5 zonna ezasimagulingwa ne ziteekebwa muno General Museveni yali tazimanyiiko era abadde tazitegeera nga tazimanyi, nga Anthony General kwabadde asimbye olukongoolo Bepo ne State Minister wa Internal Affairs David Muhoozi. Kati gwe oyagala kuŋŋamba nti General David Muhoozi State Minister Bepo ne ssaabawolereza wa gavumenti basimagulinga clauses zino ne baziteeka mu biiru eziri against ne mukama waabwe General Museveni nti yali abagambye mu ntandikwa. Kati then wano wenjagala ofune sense. So wezibanga clauses zino 5 kazaalabulwa
nga General Museveni agamba ye teyaziteesega teyazirowoozaako era sezezaali zina okuba mu biiru ate nga clauses ne 5 in fact zemulaba ng'ez'ekisirusiru ze zimakinga biiru eno okuba ng'estandinga era clauses ne 5 zezali ekigendererwa kya biiru eno kati then that means nti wajjamu clauses ne 5 the bill ceases to be eba tekyalina bulamu era eba tekyalina mugaso. Yes, they will create a storm. Then they will come as those to settle that storm. Then you praise them. Kakati General Museveni ajja creating awo omuyaga ogw'amaanyi ennyo ate ajje nga arwanyisa omuyaga ogwo era agusetolinge. Omuyaga ogwo amala ogusetolinga guveeyo okuba enduulu n'engalo ennene ogambe yoyo waffe. Yes, that's General Yoweri Kaguta Museveni. This bill was not a diversion. Kebakole kinusu. Eno bill teyali diversion. The bill was intentional. Erezo clauses ziwalabye naye zaali mu kuwakanya kyekyali ekigendererwa kya bill eno. Guweebuuze lwaki yakava mu FDC Professor Yusuf Nsibambi bill eno agisimbidde kkooli n'abava agisimbidde kule yagambe ejja kuyita kwagwake keetonye bye yakugamba ge mazima. Guweebuuze lwaki abadde avaayo yenna okukuba bill eno babadde bamuyita kubanga azinira ku ntoli z'abazungu is a foreigner. Okategede so yo gwe bayita General Museveni yoyo ye General Museveni ajja kujja akuterewo ekibeera atakulage nti ye mununuzi wo erako ku mutimbagano social media nanga nti abakulirako amagye lwaki mulimu besirabye okujja Katumba Wamala nga bazze okujaganya nti abo tebamanyi nti ono jeno bw'aba akuyise olina okujja nenda abantu abakulu nga bagenzeeyo mu ngeri ya buwaze nasooka kulaba Anita Amongo ng'agenzeeyo yatutonaga bannange nze n'obwa president sibwagala tewabawa president saagala bwa president era oyo abwagala Muhoozi Kayini Lugaba kyonna kyayagala okukola tugenda kukikola abufune nga teri yamubuuziza mu mulwatu omuntu gw'omulaba akaaba nga tulaba mukubo era obani yamukubye nayinza okukola Jim Muhwezi ali senior nnyo mu bantu abalwana ne Mushega yali anyumiza bagenda okugula Western Axis Kigongo yali overall political leader Lwejema nga overall commander w'amagye Jim Muhwezi wa intelligence nga political commissar ye Mushega nga bonene ddala abasajja abatani ku lutalo naye kati olwaleero okulya ekyeggulo kimwetaagisa genda kololo kuba Jim Muhwezi ku myaka gye akyasobola okudduka olanze ku 5 gye okuweza omwaka guno nanga gadduka sikyalina mangi gali awo Jim Muhwezi aliko kwali myaka Besigye yawezezza 7 era ku lwokuna tugenda kubaayo n'akabaga akajaganya emyaka n'obuweereza bwa Besigye Katonga myaka 7 so Jim ate okuba nga ali myaka gya Besigye oba nga asingako Besigye akomadi okulya sitiyagasi naye kakati nayinza okulaba nga naye ataddemu akasweta ali kololo atuuse alina okubeera ku mukolo gw'omwana naye gwabeerera ku mukolo taliiyo bali ne babaguma bali mu kuyingira Uganda weetuse Katonda atusaasire nga gwe bagenze okukulizaako amazaalibwa ali waka bali mu mbaga gye bamuweereza olukalala nti gundi atuuse nagaa gundi nga tatuuse oyo anjogoyirwa kati Uganda awo weetuse mu ebintu ebitambiranga ebyokuzannya maama wange yagamba nti muyingize kasooli enkubejja empewo eneze enyogoga nnyo nga yabadde jaji monitoring ebadde gyeyokya nagenda enyogoga nnyo kakati wetutuuse empewo enyogoga abantu bayingize ebyabwe bw'abanga Jim Muhwezi okubaako ekyokulya talina gena kuyingira olina okuteekamu kasaati agayengenze kudduka naye nga Jim Muhwezi tasobola yadde ogoba kikapa naye mukyala wa Jim ye yabanga senga wabali ababadde bagaba abaana newe yabamusiba eruzira Jim Muhwezi Museveni yamusiba eruzira kulya sente za Gavi ne Vine Global Fund abawala ba Museveni waba ombi omu yagana mulaba eruzira omuntu wawaka
naye kati naye takyalipotinga waka wabwo omulala yali agenda teyabaddeyo mu kuyingira alipotinga kololo Jim Muwezi kati naye alipotinga kololo kubako kyali baguma simujja kyokoza nnyo